Nange mama agenda okwambala egganduula ajje ng'omusosodoti agenda okugatta abagole. Wabula bannange embaga eno ensubye nandigenze ebugembe ku mbaga. Mama we London agenda kugira mu ttaawo, agenda kujja agenda okugatta abagole, abbewo empeta agenda azitwale. Temukuba ku simu yange bannange. Naye bannaddiini n'abambeeda n'abalangira ababusoga mwebala okweka maama, banoonya maama naye mumukwe. Museveni alagidde looya ye basooke bamukwate. Looya bagenda mutanga embaga ewedde. Maama bamunoonya mu buli woteeri, maama abuze. Naye nze ngenza okujja wano nga maama ali seefu. Ekkanisa ya Uganda emukuza sebe ekkanisa yonna tesobola gwa ddalu neggwawo. Maama musosodoti. Embaga ya Kyabazinga wa Busoga, abasoga bagirindiridde n'essanyu lingi, era nga ne Mukyala Mukulu owa Kyabazinga naye yatuuse dda mu ggwanga Uganda ng'agamba nti naye agyesunze okubeerawo ng'omujulizi, era agamba nti agenda kubeerawo alabe bannaddiini bwe bakala amaaso bagatte Kyabazinga n'omukyala owokubiri, kyokka ng'ate naye mukyala wa mpeta nga tayawukanangako na mwami we, wabula bannaddiini bakimanyi bulungi naye balemeddeko nti bagenda kugatta Kyabazinga. Agamba nti ye yatuuse dda mu ggwanga Uganda era ng'ekimuleese kubeerawo ng'omujulizi alabe bannaddiini butebe baddamu okugatta omwami we, addemu okuwulira nga ate balanga enjiri mu kyaki nti Katonda kyagasse tewali bakigattulula, bo be baagatta Kyabazinga n'omukyalo ono. Naye kyannaku nti ate tabe nnyini be bagenda okugatta Kyabazinga n'omukyalo omulala, nga naye tewali njawukana wakati w'abana ababiri abasooka okugattibwa. Kyova olaba nti kati ye agenda kubanga abeerawo okukakasa nti ndi mukyala wa mpeta era omugatte bulungi mateeka ga kkanisa. Bino byonna okubeerawo nga gavumenti ensonga zino yaziyingiddemu dda. Bagamba nti ye munnamateeka wa Mukyala Mukulu abadde abeera mu ggwanga erya UK, munnamateeka we yamaze dda okukwatibwa nga baagala bamubuzeewo paka bamutereke ng'omukolo gumaze okuggwa balyoke bamuyimbule, kubanga bajja kusattulula embeera. Ate ng'ono akimanyi bulungi nti nno omukyala gwe baleese okugattibwa omuto era naye omukolo gwa gwesunze agwetegekedde. Bwe batyo bali mu kunoonya Mukyala Mukulu naye wonna waali balabe nga naye bamuggalira, wabula ye akyababuze waali naye nga ye yeewera nkolokoto nti kakibe ki tewali agenda mulemesa kwetaba ku mukolo ogwo. Agamba nti kyonna ekijja kijje ye mwetegefu kubanga akimanyi bulungi nti kyakola tekimenya mateeka, wabula nga akimanyi yagattibwa mu mateeka ga kkanisa. Kyova olaba nti era waali mu mateeka abakakase nti mwangatta, kyokka ate mmwe mwennyini mugassa omwami wange n'omuntu omulala. Ayagala akakase oba nga amateeka ga kkanisa gakyusemu nga wale takimanyi bumanya. Okusooka byonna ekirala njagala okwebaza famire, royal family z'omu Busoga, kuba bali famire 5 ezirina okulondebwamu obwa Kyabazinga. Naye njagala okwebaza royal family ekwese maama we London ne Mutereka. Njagala okwebaza royal family ne bannaddiini. Waliwo abannaddiini eyiwa bannange maama agenda okwambala egganduula ajje ng'omusosodoti agenda okugatta abagole. Wabula bannange embaga eno ensubye nandigenze ebugembe ku mbaga. Maama we London agenda kugira mu ttaawo, agenda kujja agenda okugatta abagole, abbewo empeta agenda azitwale. Temukuba ku simu yange bannange. Naye bannaddiini n'abambeeda n'abalangira ababusoga mwebala okweka maama, banoonya maama naye mumukwe. Museveni alagidde looya ye basooke bamukwate. Looya bagenda mutanga embaga ewedde. Maama bamunoonya mu buli woteeri, maama abuze. Naye nze ngenza okujja wano nga maama ali seefu. Ekkanisa ya Uganda emukuza sebe ekkanisa yonna tesobola gwa ddalu neggwawo. Maama musosodoti mulevulanda bagenda kujja mu lukalala lw'abalevulanda bakutoba obugundiggundi n'emigo gyabwe bali mu lukalala. Bane maama agenda kuba omuntu obi mu kyaki
Museveni alina ebintu byali mu kupanga naddala ebiri mu yagenzeko abaddeko mu Buwarabu n'ayogera n'Abawarabu aba Abu Dhabi ne Dubai mbwe ebimu byerekereyo nga lwaki mbirekayo enze enanga bw'ababba mwadde okwogera ekintu aba alina okyogera mbukati ate pastor obyogedde mbyogedde mami ali mufumbiro already ali mu kufumba kati yali si musosodoti kozi mbadde mbagaye mbuno omusosodoti mami ali kubakwerega enno kati abafukirira engalo abo abatambuza emmere abanagaba abo ali kuba self service awo ye yafumbi mama mumuyita wakusaga owerandani olugambo mwe muluyita olugambo era bwe nasooka okubibagamba mwaŋŋamba lugambo olwaleero ekisiibye mu kabokisi kange waliwo omuntu omwazze naŋŋamba pasita Buganda yafiiriddwa omubano ŋŋamba abantu nga mwogera bubi waliwo ebigambo ebimu ebitayogerwa ku Buganda mbabuulira era nga ndi munyiivu nnyo pasita Buganda yafiiriddwa omubano mbu wakuziikibwa Rwanda omuzaana wa Kabaka agenda kuziikibwa e Rwanda era abadde abyoga ne mugamba va ku simu yange n'agivaako oyogera otya ekigambo ekyo ku Buganda mama w'omulangira yafudde mama w'omulangira Jjunju Kiweewa sebo ne mumuyita omubano oyo mugobe tadda ku simu yange ate mbadde munyiivu mbu omubano yafudde omubano w'omu Buganda yafudde era Buganda egenda kukola ku by'okuziika kwonna mu masiro gaayo e Rwanda bannange temuddamu kuŋŋamba bigambo ebyo omulala mbadde nakagoba ono omulala najja pasita olaba bano abantu kiki batukola omubano wa Buganda afudde ate omubano ayingira Busoga noyo ne mugoba va ku simu yange mbu omubano w'omu Buganda afudde ate omubano omulala ajja Busoga agenda kugalamizibwa mu masiro e Rwanda omuzaana wa Kabaka temuddamu kuŋŋamba ebigambo ebyo kitalo nnyo kitalo ddala tukubagiza Obuganda olw'okuviibwako omuzaana wa Kabaka bantu mwe muli babi ate muli babi nyiize era yensonga lwaki mulaba sina vibe temusobola kwogera bigambo ebyo nagalamizibwa mu masiro e Rwanda kanve ku bintu ebyo oyo maama w'omulangira Jjunju Kiweewa otusinze nnyo ayisa abasajja twakomye bubi ekinewunyisiza mbu abadde ambasada w'e Rwanda naye bannaaga akatogo kali awo kati waliwo we tutuuse ng'omuntu mu piraawo ogenda kulyamu nnyama oleme kulya muceere oba olyemu omuceere oleme kulya nnyama kati simanyi oba tuba tulidde ki wano we tulaga omuzaana wa Museveni amaze okugenda yagenze nayogerako n'Abawarabu n'asaba bayongere okumuyambako okutwala abavubuka okuva mu ggwanga Uganda okubayingiza mu Abu Dhabi ne
Dubai okubawa emirimu emikyafu kimuyambeko ku by'ebyobufuzi. Alina ebintu bingi nnyo bye yateeseza nabo, ebimu bibadde mu pipeline nga bagenze kubikonfaminga bukonfaminzi, omuli essomero lye bagenda okuleeta nga liringa eriyise mu Buyisiraamu erigenda okuba nga lisomesa amafuta n'ebyobugagga eby'omu ttaka. Era bwe yatuuse pulojekiti eno baagiwadde mu bajje anoonye ettaka mu bitundu bya Mbale oba Budaka oba around there mu Eastern, banoonyeewo ettaka lye bagenda okuzimbako ekigenda okuba ng'ekitebe ky'Obuyisiraamu. Eno ettendekero bagenda kuliteeka wansi wa IU okubanga we liba lifaanana okuba mbunga lya byabugagga eby'omu ttaka n'amafuta nga liri wansi wa Buyisiraamu. Era ettaka mubajje ng'ali wansi w'Obuyisiraamu bagenda dinoonya mu bitundu byawo mu East awo Mbale Budaka simanyi bikoze bityawo simanyi biki awo Butalejja simanyi biki district eziri awo mu Birinde. Naye nga bino Museveni agenda biryako ssente both sides mu Bawarabu ne mu Parliament, ate amalirize nga n'okubikola tabikoze. Naye wano ku paperwork bagenda kubibasomera ali omusimbi eno n'eno. Ekyo nkimaze. Ekyokubiri, bagenda kuleeta ebbago, bagenda kuleeta etteeka n'amawulire mugenda kugawulira e Uganda nti Uganda yensi egenda okusooka mu East Africa okwasembulinga ennyonyi. Egenda okukola ennyonyi, ng'ennyonyi zino bagenda kuzikolera e Uganda nga bagenda kuzikolera mu birungo bino bye baazudde e Uganda nga bingi nnyo, aluminium ne fiber. Mbwe ennyonyi nga ne bweba egudde wansi kizibu okukwata omuliro. Mbwe ekirungo ekyo kiri Uganda bagenda kutandika okukolerayo ennyonyi n'okwasembulinga ng'ali n'Abawarabu n'Abajapaani. Naye byonna gagenda kuba malya nsimbi. Museveni ajagala aleete ebirubiru ebinenenene, palamenti esooka ekyamuke, bannange tuyise ssente. Wano yatusuubiza baasi z'amasannyalaze mbwe wiiki bagenda kufulumyanga baasi 6 ziri luddawa. Baatusuubiza wano Bebekulu ne Andrew Mwenda ne balonkinga emmotoka ey'amanyalaze. Nyina mukwano gwange omukonjo agayita manyalaze. Mbwe emmotoka y'amanyalaze nekwataawo nekyamuka Bebekulu n'abuukamu n'alinnya boda n'atema. Okuva byaliba bya 2019 n'olwaliro tetufunangayo ndala. Anti bisookera wano. Kino ekyokuleeta abaana Museveni ayagala bakyongeremu amaanyi, era yagambye mu meeting eno bagenda kugenda e Jordan, agenda kujja e Qatar, agenda kutambula ensi z'Abawarabu okubasaba okwongera okumutwalako ku bavubuka batambule bagende afuneko obuweerero bw'ebyobufuzi. Ekirala kimuyambeko bannayuganda obutazaala, abatuusi basobole okuzaala, basobole okuweza nnamba gye baagala nga ffe tetuzadde. Mbu kubanga bwe batazaala, mbu omwana bajja mu kiyumba n'atwala ebbanga eryo nga tazaala, omubiri gwekolera abaana abaagwo munnabaana bye bayita simanyi final breeds, simanyi fibroids biki. Kati mbu byo ne bigereti nga abaana abaabo abaana bo ne babeeramu. Ekyo ne kimuyambako okubanga awo ne bwe bakulongoosa mbu either obutazaala oba okuzaala y'omu n'okomaawo. Eyo nvuddeyo. Nga ngenda mu politics nyina ebintu wano byenjagala okwogerako. Okusinziira ku bubaka bwe tugenda okubuulirako leero n'ebiriwo. Fibroids, final breeds obadde kinaawe. Kaseera mu bitegedde.
Bannayuganda nabagamba ekizibu kyaffe bwe tunaakizuula bwe tunaategeera amazima gajja tufuula ab'eddembe. Mbadde ntambula ku TikTok oyo, waliwo omuntu antutteyo nendabayo bingi, ate nammwe ne mumpeereza, naye mbadde nyina okugendayo ku TikTok kuba bwe ndaba ekintu nga kitambula mba njagala okulaba origini yakyo wawe kiva wawe kiri. Muŋŋambire maama Teddy Bugingo Kagwemba Nsooka n'abalokole bonna abasumba, bwe muba musumba abantu mubabuulira amazima, kubanga amazima ge gajja obbafuula ab'eddembe. Ndabyeko maama Teddy Bugingo nga agamba ng'ennaku z'omwezi lumu Desemba agenda atwala enjiri e Luweero, naye enjiri ey'ekigambo ndala n'okuwaayo kulala. Buli muntu alina ng'olina ekintu ky'otakyakozesa kimuwe akitwale ababuulira enjiri nga bw'abagabira ku bintu, enjiri etambule ekole. Maama Naluswa Teddy Bugingo tukusaamu ekitiibwa, tukwagala, ate nze ndi ttiimu Teddy Bugingo, ndi ttiimu Teddy Bugingo, ndi ttiimu Namuganza, ndi ttiimu Byonoonese. Kati kino sikikugamba mu mutima mubi, naye maama ntwala omukisa guno okukubuulira nti Luweero yali ngagga nnyo, y'ensonga lwaki Museveni gye yalwanira olutalo. Tewali nsonga lwaki Luweero tubawa ebikadde bye tukooye nga bayambalanga ebipya. Luweero yalina ebibira, Luweero yalina emmwanyi, Luweero yalina obugagga nga butonya bwe buti nga beekolera ku nsonga zaabwe. Luweero bw'oba ogitwalidde ekigambo babuulire ekigambo ekituufu, toteeka bbumba litasekuddwa ku biwundu byabwe. Balina amabwa okuva ku mutwe paka ku bigere. Mu ntobo z'ebigere Bayibuli bwe yatugambye eggulu balinamu amabwa. Tobatwalira bigoye bikadde ng'ate obitwalayo mu linnya lya Yesu. Bw'oba bitwalayo ng'oli nakyewa bitwale. Bw'oba bitwalayo ng'otwala kigambo kya Katonda batwalire ekigambo kimala, bwe kiba nga kyekyo Mukama kyakutumye. Muve mu kyaki bizinensi n'ebigunga ebyo bya bulimba. Genda obuulire abantu ekizibu kyabwe beenunule. Genda obuulire abantu eyabba obugagga bwabwe. Genda obabuulire ebizibu byabwe ebyaddala basumulubwe mu kkomera lye balimu. Tobatwalira ngoye enkadde baleka mu kkomera. Njagala tubuulire enjiri mu butuufu bwayo nga bw'erina okubeera. Mulekeraawo okulimbalimba abantu bw'oba olinayo by'otakyakozesa. Lwaki be batwala bye batakyakozesa? Bo be baagala okwambala mmwe bye mukooye. Okimanyi Luweero yali ngagga oba tokimanyi? nayo emalamu amaanyi. So tututte enjiri ky'ekigambo kya Katonda bwebugakyo obw'obulamu ate n'ebintu ebikalu. Tuyamba abantu b'eruweero, tugenda kubakyalira, tugenda okubabuulira enjiri, tugenda kubagabira ebintu ebikalu. Naye ebijagala kukubiriza
bw'obanga olinayo kyolina bayibuli egamba mukola by'abatume essula 2 ebikola by'abatume essula 2 lunyiriri lwa 35 egamba nti omukono gulina omukisa omukono ogugaba okusinga okutoola. So tutoolere wamu olina kyonna kyolina obonoona byakunywa oba byakulya oba ngoye engatto z'otokyakozesa engoye z'otakyayambala ez'abaana ez'abakulu ez'abaana. Kiki ekiba kimuletera okuba nga takyazambala? Abeeruweero si bakateyamba. Luweero waliwo eyababba. Bw'oba osazeewo okukola omulimu gwa Yesu gwe yakola ng'oli mu ngatto ze, genda okole Yesu bye yakola. Genda obabuulira amazima. Genda obabuulira Abafalisaayo n'abawandiisi ne bakabona ababakutte. Genda obuulire enjiri. Oveeyo ebisigadde Katonda y'amanyi. Lwaki obatwalira ebikadde nga baali bagagga? Kiki ekyabavuwaza? Genda obabuulire ekyo. Awo sikkanyiza naawe leero bwenkumaze. Naye nga nkwagala nnyo. Mukyala bugingo omu bw'ati. Gy'otabeera tulwananga entalo zo. Gw'osaaga. Bw'oba olina organization ng'ogenda nga muntu kuŋŋaanya ebintu obitwaleyo. Bw'oba ogenda na njiri, genda n'enjiri. Enjiri tebagiteekamu kirala. Enjiri tebagiteekamu kirala. Bwe genda obuulire enjiri, ekyo nkimaze. Mbadde ndi awo. Nzinja byogera. Waliwo wano enjiri yiino. Naye bannayuganda ne bagamba muve mu bikanisa ebyo ne mugaana. Sente musirina, omukisa mukulina, temusobola kutuula wansi. N'omusajja wa Katonda aliko amafuta ag'obugaga n'osigala ng'oli mwavu. Ekikubeeza omwavu kuba oli mukoddo. Mulimu n'obukoddo bw'abeewammwe. Nabunywa wannyoko. Wabunywa wabakitammwe. Ne bw'oyogerera olwaleero nnyoko akyalina ebikopo bye yagula mu 1986. Okyalina n'engoye eza 26. Kale kana akagoye okalaba. Kale kakadya naye amapeesa gange. Tukusomesa wano ne tukugamba nti okwewonya eddogo eryo, okwewonya obunafu obwo, ekyama kiri mu kukolera Katonda, kiri mu kuwa Katonda.